Embeera y'abaana abakola mu biyumba yeeyongerera ddala ku bambi. Doreen asindise akatambi okusinziira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ono nga awanjagalira gavumenti teekako ne bannayuganda okuvaayo okumuyamba. Era mu katambi ayogedde ebintu ebimukolebwako mwe muli obutaweebwa mmere, teekako n'okumuzunzazunza mu biyumba ebirala. Era akatambi ako gwe kennyinnyini ogenda keewulirirako mu vidiyo yaffe eno. Tokasubwa kukawuliriza yadde okukalaba, kubanga tomanya ebigenda okuba mu vidiyo eno bisobola okutaasa omuntu omulala. Bwe batyo tukusabanga gwe alaba obutambi bwe buti osubscribinge ku YouTube channel yaffe, okomentinge ku butambi bwonna bwonna bwe tuteekayo. Tomanya oyinza okuba gw'omu agenda okuleeta essanyu mu abo abali mu kubonaabona, oba gw'ogenda okuba omu kubagenda okubanga otaasa obulamu bw'omuntu omulala nga weeyambisa obutambi buno. Nze abakolera vidiyo zino yenze Sheila Adita. Osobola okunsanga ku Facebook page yange nkosa Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita 1 ne Sheila Adita page, ate era ku Instagram kwendi gwayagala okuba nga onkubirako. Katugendeko mu butambi buno eno mubuwulirize, mubulabe, mubwekkaanye ate era mubuweeko endowooza yammwe mu ekyo twogere ku tutya we tuyinza okuyamba baganda baffe abayita mu mbeera eno. Joan ruhi bad na ruhi shufi na shakayes ataruka ruhi office كلام okay ataruka ruhi office وش هو؟ ما جسد مو بيبي سندروفا نجد ماما مستوى بيبي جواني مو بلارش أنا ما في كلام أوفيس، كلام أنت جواني أنا خلي بيتي office أنا روحي office تروحي الصورة أوفيس نوم الحين office barakubwiye ngo Joan. Obwo nno bwe bumu ku butambi bwe nkuleetedde mu vidiyo yaffe. Ate ng'era si bwe bwokka. Bakadama bangi abazze nga bakola obutambi nga bwe buti. W'oba oli awo abamu ku mmwe obutambi obwo mu binsinga temubulaba, tebubatuukako, temubuwa budde, naye nga munnange gye buli. Era nga baganda baffe bangi nnyo abayita mweyo embeera. Bangi nnyo bakaaba. Bangi nnyo batulugunyizibwa. Bangi nnyo babakolako ebyensonyi. Bwe njogera ebyensonyi oyinza okubitegeera, omuli obbakako omukwano. Era nga nabaterayoko akatambi k'omwana omuwala nga mukama w'omusajja amusonsekasonseka engalo mu bitundu by'ekyama. Ekyo nno kiyinza omuleetera okwetamu omulimu. Oba teekako n'ogusuulawo, oba omusuula mu buzibu, omuli okuttibwa, okuteekebwako emisango gy'atakoze, okugenda mu makomera, omuteekako bbaani obutaddamu genda mu eyo nsi, anti nga mamaanyiize. Byonna ebigenda mu maaso muba mubimanyi, kuba mmwe musinga kati okubimanya kuba muli eyo. Obutambi bwe buti tetujja koowa bulaba, kuba amazima gali nti bungi nnyo. Era amazima gali nti baganda baffe bangi nnyo bakyabukola. Era nga amazima gali nti baganda baffe bangi nnyo abakyali mu eyo embeera babayisa bubi, babakuba, tebabawa mmere, basula nga mbwa, abalala basula mu matooyi, abalala basula mu zisitoowa, abalala basula bweru, abalala basula mu biyumba bya ŋŋamiya, mu biyumba bya mbuzi, mu biyumba bya ndiga, mu biyumba bya nkoko. Obutambi obwo bwonna tubutaddewo emyaka n'emyaka. Naye nga yadde tuba tubutaddewo emyaka n'emyaka, ebintu ebyo bigenda byeddiringana. Nti lwaki? Nti abantu be mukolera bo baakitwala nti omufirika ayina kubeera muddu, oba omukozi ayina kubeera muddu ne wootaba mufirika. Kubanga gye bali abakozi abeeru ng'aba Filipayini, aba Bangladeshi, aba Indonesia, abayindi,
bonna gye buli Sri Lanka naye era nga nabo osanga mulimu be bayisa we batyo. Embeera zinene ezibakolebwako oyinza kuzeewala otya igwe ng'omuntu eyajja okukola. Kuba nabagamba mukolera abantu abatamanyi nti mu nsi waliyo abantu bannaabwe abalala bo beemanyi bokka nti bo Bawarabu. Fine, kyova olaba tasobola kuyisa Muwarabu munne mubi. Ne bwebukeera ku makya Omuwarabu okuva e Israeli n'ajja n'afuna omulimu e Saudi Arabia, Omuwarabu tasobola muyisa bubi. Naye gwe ng'omukozi oyinza kuzeewala otya? Baganda bange mulekerawo okulwana ne bakama bammwe, kubanga ne woolwana naye tojja kumusinga. Mulekerawo okuwaasiganya ebigambo nabo. Ne bw'akola atya ne weeyennyoola n'akola buli kimu okulaba nti ovaamu ekigambo, stay quiet. Kubanga ekyo kijja muleetera okulowooza ono lwaki asirise? Ayagala kunzita? Ayina ekirala kyampulaaningira? Oba ayina kyabala kunteeka mu bannamateeka kuba ebyo byonna babitya. Naye ng'ate ekisingira ddala amaanyi okuteeka Omuwarabu ku ttaka obutaddamu kukumanyiira kwe kukeera ku makya n'ogwa ku musaalo n'osaala. Batya nnyo essaala za Katonda. Batya nnyo okubaloopayo ewa Katonda. Tebaagala muntu asaba nnyo, tebaagala muntu asaala nnyo. Baba batya nga bamanyi gy'okoma okusaala gye bagenda okukoma okufuna ebizibu. Gy'okoma okusaala gye bagenda okukoma okubonaabona. Gy'okoma okusaala embeera yonna ewaabwe eyinza okukyuka, naddala mu mbeera za finances, mu mbeera z'obulamu n'ebintu ebirala, kubanga baba bakimanyi nti nno Katonda awuliriza nnyo abo abaddu abali mu bwetaavu, abo abobonaabona, abayaggayagga, abakaaba. Era ne mu ekyo bw'otandikanga okukaaba n'akulaba ng'okaaba nga bw'ogamba Allah, 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 atandika okutya. Abadde akuyisa obubi n'atandika ng'okkuwa obugoye, n'atandika ng'okkuwa buswiti n'ebintu ebirala. Lwaki? Atya okutuusibwako obuzibu. Gwe kola ekyo ojja kumbulira. Yenze Sheila Adita, mbaagala nnyo, mwebale kulaba butambi buno, wabula ng'ate temujjanga okwo.